Red Zone TV kuoli webale kubanga okyaliko okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabiranga bulijjo kye mukola kya mutawaana nnyo mu abatambula naffe. Lunaku olwaleero badde siri bulungi, ne we mulaba nsiriikiriddemu embeera waliwo ebindiko bye sijja kunnyonnyola naye mbadde siri bulungi yadde akatono era siri waliwo ebitagenda bulungi bye sijja kwetaaga kunnyonnyola naye message eyo enkutteko nnyo. Hello Red Zone TV, kindly tell us what's going on about the Bataka went to Namibia. Ono mu ku bagoberezi baffe azze mu comment section, azze mu inbox yange nga mbuuza ku nsonga z'Abataka abagenze Namibia. Kyemmanyi kyenjogerako kitegeerekeka bulungi nnyo, ne kye yabadde abuuza kiri open era kitegeerekeka bulungi nnyo. Ezimu ku nsonga ze twogerako ze z'Abataka bano abakulu b'ebika abagenze mu ggwanga erya Namibia okubeera nga balaba ku Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu. Ekisooka, ensonga eziri mu kugenda mu maaso ku nsonga ezo, ebintu bino biri matankane kyenyinza okugamba ggwe agoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Ekisooka, Abataka bano twategeddeko nti be baali mu State House abaatwalibwa Joyce Nabosa Ssebuggwawo be yakulembera ne bagenda mu State House ne basisinkana Museveni. Ku Bataka bano nga kuliko ne Lwomwa ku bano abagenze eyasikira Lwomwa mu mugenzi Bosa eyakubwa amasasi, Bosa Daniel eyafa. Kati oyo yamuddira mu bigere y'omu ku abo be nategeddeko, kuliko Omutaka Kasujja n'abalala. Akatambi twakakulaze nkakasa nga wabiwulidde bulungi nnyo, naye nga kyengezaako kulaga nti be baali mu State House Entebbe nga bagenze okusisinkana Museveni, era ebyayogerwa wabiwulira. Bamusaba obuyambi obw'okubagulira ettaka, ne bamusaba obuyambi obw'okubayambako okuba facilitate nga bagende Namibia babeere nga balambula ku Ssaabasajja Kabaka balabe embeera gy'alimu. Nnaku ntono nnyo eziyise akatambi katambudde nga kalaga Ssaabasajja Kabaka nti yayogeddeko eri Obuganda. Akatambi abantu bangi nnyo bakawakanyizza, nange wano ku Red Zone TV sijja kulimba nti nzikiriza akatambi ako kubanga artificial intelligence ebintu bingi byesobola okukola, naye ekyo si kyekireese aba si kyekindeese. Omuntu eyambuuzizza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka n'Abataka abagenze Namibia, ejjo nakuwadde updates nembawa amawulire nti Abataka bano balinnye era bateekwa okuba nga baatuuse dda mu ggwanga erya Namibia mu maserengeta ga Africa. Wabula ebintu bino tebitegeerekeka ng'era bwe nkugambye. Waliwo amawulire agatambula nga galaga nti abakulu emmengo be babadde balina okuwa olukusa Abataka bali okubeera nga basisinkana Ssaabasajja Kabaka. Ate n'Abataka emirundi mingi bazze bawulirwako nga bagamba tewalina oba tewali muntu yenna alina kubawa lukusa kubanga Abataka bakulu baabika be balina okuba nga basisinkana Kabaka bonna bwe baba baagalidde. Bino bye nkugamba nsinzira ku bitambula ebigenda mu maaso. Kati okusinzira ku mawulire agavaayo ge tusobola okulobako galaga nti bano waliwo possibility y'okuba nti babalemesezza okubeera nga basisinkana Ssaabasajja Kabaka. Ekyo kimu. Waliwo possibility ey'okubeera nti bamusisinkanye naye nga babagjeeko gadgets zonna omuli amasimu n'ebintu byonna ebiyinza okukozesebwa okubaako bye balikoodinga. Eyo nayo possibility weeri okusinziira ku mawulire agavaayo agatannaba kubeera nga gategeerekeka kubanga nkugambye gali matankane ng'empale z'Abaseveni oba ng'empale za Museveni. Abataka abagenze bano waliwo possibility endala oba waliwo amawulire agalowoozebwa okubeera nti gajja kujja nti bamulabye era engeri gye bamusanzeemu ng'erabika yennyamiza nga oba oliawo tebannayagala kubeera nga babreakinga eggulire lyonna oba ensonga yonna. Bye nkugamba waliwo possibility olw'ensonga tetunnaba kubeera nga tugakakasa. Nsinzira ku gwe yambuuzizza, siyinza kuleka kibuuzo kyo okubeera nga ate sikiddamu. Abataka abagenze e Namibia waliwo possibility ey'okubeera nti ne ku ddwaliro tebannaba kuba nga bakkirizibwa okutuuka ku ddwaliro eryo Ssaabasajja Kabaka lyalimu. Bino byonna bye nkugamba bitambuliddekokko mu nsonda ez'enjawulo ezitera okuba nga zituwa amawulire. Waliwo agalaga oba waliwo possibility oba kyoyinza okuyita 50-50 nti kisoboka okuba nga kituufu era kisoboka okuba nga si kituufu, wabula nga bw'ombuuzizza nsazeewo nkuwe ekyo kye nsobola okuba nga nnyimirirako nti waliwo possibility ey'okuba nti Ssaabasajja Kabaka baamulabye naye ng'eŋŋenda gye bagenze n'okumutuukako tebakkiriziddwa kuyingira yadde ne gadgeti yonna omuli essimu n'ebintu ebirala. Waliwo possibility nga bwe nkugambye
nti bayinza okuba nga tebannaba kubeera nga bakkirizibwa kubeera nga bamulaba, naye ng'ekisinga obukulu era ekiri confirmed nti mu ggwanga erya Namibia baatuuse dda, kubanga nakuwadde olunaku lwe basimbudde n'essaawa olugendo olwo okuva eggwanga erya Uganda we lisangibwa okutuuka mu ggwanga lya Namibia buwanvu ki obuliwo na ssaawa mmeka ze bayinza okuba nga batambulidde. Kati ebyo biri confirmed nti baatuuse, wabula ekyokulaba Ssaabasajja Kabaka n'okuvaayo okutubuulira oba ddala bamulabye n'ensonga ki eziyinza okuba nga zivuddeyo. Tewali mawulire malambulukufu galiwo, wabula agaliwo geego nti waliwo possibility y'okuba nti babagaanye nga balinda olukusa okuva ewa Charles Peter Mayiga. Kati nno wano nange byankonfusinze dda nga naawe wambuuzizza bwe byakutabuseeko. Ensonga eno njagala ngikugambe era njagala kano okawulize bulungi nnyo, naawe genda mu comment section ombuulire ensonga eno gw'ogirowoozaako ki. Ekisooka, abantu bagamba Charles Peter Mayiga y'atayagala abantu bano batuuke ku Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga nti y'omu kuba alina okuwa olukusa abataka bano babeere nga basisinkana Ssaabasajja Kabaka, nti era bwe twogerera bandibanga olukusa olwo lwe balinze. Ate waliwo amawulire amalala agagamba nti Charles Peter Mayiga naye yennyini tamanyi bigenda mu maaso, nti abataka bano Ssaabasajja Kabaka takyayagala kumanya kiva eri bakulu mu Buganda, takyayagala kumanya kiva eri bamu ku baffamire ye, takyayagala kumanya kiva eri wa Katikkiro, nti bonna abeekwese tayagala kumanya, kubanga embeera gy'alimu oba oliawo bayinza okuba nga balina ku kye bamanyi ku mbeera egenda mu maaso ku bulamu bwe. Ebyo byonna bye nkugambye mu njogera ennyangu tuyinza okiyita conspiracy theories, ebisoboka okuba nga bituufu n'okuba nga waliwo ka percentage ak'okubeera nti ebintu bino biyinza okuba nga si bituufu lwa nsonga tebinnakakasibwa, wabula era nga bw'omanyi amawulire nti era bwe gatyo bwe gatandika, ekintu ekinajja nga kituufu n'ekyo ekinajja nga kikyamu era byonna bisobola okutandikira mu format y'emu. Kati ndowooza ekibuuzo ky'ombuuzizza saagadde kukireka nga kyanginga, wabula ate saagala mbeeko answer eri straight gye nkuwa lwa nsonga naffe tukyagafe ffetta. Ate nga bwe nkugambye nti era wulira environment mwe nkoledde amawulire gano, ninako gye ndi waliwo ebitagenda bulungi era nja bibagamba bwe ekiseera kinaaba kituuse, naye musabe nnyo red zone eno munsabire nnyo, waliwo ebitatambula bulungi, waliwo ebitagenda bulungi yadde akatono, wabula mu abakyangoberera ku mukutu ogwa Red Zone TV nja basaba musigale nga mungoberera, musigale nga mugoberera omukutu gwaffe guno, tugenda kukola ekisoboka okulaba nga tukyabaweereza mu mbeera yonna esoboka, newankubadde ebitagenda bulungi bingi, waliwo obuzibuzibu bwe sijja kwagala ku breakinga ssaawa zino, naye nga Katonda wanaaba nsobozeseza nekitereera tujja kusigala tuweereza embeera nga bweyina okuba nga etambula. Mu ssaawa ntono nnyo tujja kuba tutegedde embeera nga bwegenda okuba nga ebeera. Weebale kubanga okyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV, tuwuliziganye bwe tunaaba tusobodde okuba nga tukomawo okubeera nga tubaweereza.